mu nnaku ntono ezivuddeko Omusumba Robert Kayanja yavaayo n'abaako byayogera ku musango okugenda mu maaso ku Mwangattu n'ebirala ebigenda mu maaso. Njagadde ntwala omukisa okwongera okugaba n'amazima n'okulaba nga tuttaanya ensonga ezo ezigenda mu maaso, kubanga amannya gaffe gaali mu katambi ako, so tulina okumanya nti amazima googerwa, era bwe gaba googerwe ku platform ezaayogerwako ebigambo ebirala. So nga bwe yagambye, katusooke tuwulize kye yagambye, then we can explain. Waliwo omusango ogugenda mu kooti, tetukirizibwa kudisikasinga musango ogwo. Omusango ogugenda mu kooti guli ku Mwangattu. Omusango ogwo Uganda government erina abantu beevunaana bali 10. Gavumenti ya Uganda evunaana abantu 10. Omuli abavubuka abali balina ewaffe ku faamu. Deputy LC1 chairman owa Kiganda zone ali attached ku Musumba Kiganda n'abakozi babiri ab'Omusumba Ssenyonga abamu ku assistant judge. Omusango ogenda mu kooti guba guyise mu mitendera, gubaako omuntu aguwaabye alina we yaguwaaba ne banoonyereza, bwe bamaliriza ne baguweereza mu kitongole ekivunaanyizibwa okuvunaana ababa bazizza emisango oba okubagamba nti balina musango ekya DP. Ekitongole ekyo kijjudde abantu balamuzi, basoma amateeka, bamanyi buli kintu kyonna, si kyakyezo oba kiki. Ne bavaayo ne bagamba nti Kayanja ne banne ebintu oli bye yali awawaabira nti bamuzaako omusango bituufu. Bwe tunoonyereza mu byempuliziganya, bwe tunoonyereza mu byabasawo, oba ddala abantu bano basobezebwako, bwe tunoonya mu bino nabyo byonna biraga nti ebintu bino byali bya bulimba era bano balina ekigendererwa kyabwe. N'olw'ensonga eyo amateeka gagamba gatya? Amateeka gagamba bwe gati ti kino na kino na kino na kino omuntu bw'atyavunaanibwa asibibwe mu kooti yeewozeeko. Kati gwe musango ogenda luddawo mu kooti. Amazima ge gano nti omusango gwo gye guli guliko enjuyi bbiri. Oluuyi olumu luliko abavubuka balinga 7 abagamba nti Omusumba Robert Kayanja yabakozesa n'abalya ebisiyaga, naye abavubuka abo baavunaanirwa omusango gw'okusaalimbira ku kkanisa y'Omusumba Kayanja era ne bakwatibwa. Bwe bamala okukwatibwa ne bateekebwa mu mateeka nga bavunaanwe. Emisango gyonna egiri mu Uganda nga gya criminal nga gimenye mateeka, the penal code of Uganda are handled in 2 different ways. Emisango egyo gikwatibwa mu ngeri ez'enjawulo, naye ebbiri ezisinga gavumenti esobola okutwala initiative okuvunaana omuntu yenna aba amenya omusango. Pastor Robert Kayanja bw'agamba nti yeere Musumba Ssenyonga tamulinaako mutawaana, era ekyo si kituufu, buba bulimba. Kubanga Musumba Robert Kayanja bw'oba ddala tonyinaako mutawaana, wasooka n'owandiika ebbaluwa nti nakudifeminga, bankwate bankole nga abaana bano kye babakoze, babateeke mu kkomera bamupozesa omusango. Ekyo wasooka. Ekyo bwe kitaayitamu, Pastor Robert Kayanja weeks entono eziwedde wawandiise ebbaluwa endala ng'osaba Pastor Ssenyonga bamuteeke ku musango gw'oku Mwangattu. Balooya bo wabawadde instructions bawandiike ebbaluwa ey'amaanyi eteeka Pastor Ssenyonga ku musango oguli ku Mwangattu, nze nvunaanibwe n'abaana bano 7 na bano abasajja abalala 3 nvunaanibwe. Kati bw'ojja mu public n'olaga ekifaananyi ky'obutuukirivu nti si gwe weerwanira entalo, gavumenti yeekulwanirira, era gwe entalo Mukama yazirwana wekka, ne batalaba kigenda maaso emabega n'amabaluwa g'owandiika ne intentions eziri mu mutima gwo, abantu bagenda kufuna ekifaananyi ekirala.
You just wrote a letter to DPP asking them to implicate me so that I get arrested, and then I'll be added to the charges in the current criminal proceedings. Ekyo wandikigambye neggwanga nti wawandika ebbaluwa oyagala bangatteko. So tutandika gamba nti Musumba Ssenyonga simulinaako buzibu, obuzibu bwe buli, era obuzibu bwonnyinako olowooza nti bano abaana nze mbawadde amaanyi okuyimirira okutambuza ensonga zaabwe. Kyova olaba buli gw'osanga n'olaba nti ayinza okuyamba omuntu, ayinza okuwuliriza omuntu, ayinza okusabira omuntu, ayinza okuwagira omuntu, n'amutambuliza mu mateeka, n'amulifaaringa mu b'obuyinza okutambuza ensonga z'ayina. Kati oyo omuntu amuyamba gw'oyagala okusalako. Kati oveeyo ogambe si gw'okikola, gavumenti y'ekikola. Gw'ocomplaininga, gw'oteekayo emisango, gw'olina interest. Yogera n'eggwanga mu bulambulukufu. Verses n'abantu bano. Somo wali wa gavumenti yawoza omusango, guli omusango osibwa Pastor Kayanja, musango gwani gwa gavumenti. Kakati tosobola kera kumakya n'ogamba nti abo bampayiriza, abo banteekako bintu birala baagala kunkwasa, baagala kunsibisa. Ku musango guli oguli mu kooti sinalabako linnya lye. Waliwo obutali bulambulukufu mu statement eyo. Pastor Kayanja ye complainant mu musango guno. Pastor Kayanja ye chief and principal witness of the government in this case. Pastor Kayanja bwa withdrawing interests ze. Pastor Kayanja n'agamba omusango nsa sikyagwetaaga, sikyagala kugenda mu maaso. DPP agenda kuwandikira ekkooti, era ekkooti omusango gujjeyo egambe we have lost interest in this case kubanga complainant akifuddemu. So Musumba Kayanja, don't mislead the public and don't lie to the informed Ugandans. Yes, wabaawo oluusi government lwetwala omusango nga tewali complainant. Emisango nga emmotoka etomedde netta omuntu, motoka weeryawo n'omusirikale waali asobola okumuarrestinga n'amutwala nga tewali complainant, nga tewali yemulugunyizza. Naye omuntu okubanga akosezza omubiri gwo, akosezza erinnya lyo, akosezza property yo oba ekizimbe kyo oba ekkanisa yo, oteekwa okubanga ocomplaininga. Gavumenti egenda kujja mu bbanga egambe nalabye baalinnyawo, ffe tugenda baggulako omusango. Eba yeetaaga statement yo, eba yeetaaga interest yo, eba yeetaaga okwemulugunyaako. So Musumba Kayanja, guno omusango gugenda mu maaso gwe waguloopa, naye olw'okuba tolina kkomera, tolina n'abasirikale, tolina na system ebasingisa musango, kwe gubatwala mu gavumenti ebakwate, era kyoyagala abaana bano babasibe, babasingisa omusango kubanga baakukosa, erinnya lyo baalikosa, kanisa yo baagirumba. So tokyejjaamu kubanga wakirimu okuva ku lubereberye, era singa okivaamu ne gavumenti eba n'amaanyi, kitegeeza gw'okitambuza era kintu gw'okivuga. Ate gw'olina n'omukisa nti gavumenti yakuwadde looya wa bwereere, kati yo yakuwolereza kubanga baamenye etteeka lya gavumenti, penal code ya gavumenti gye baamenye, gavumenti n'ebalumba. Naye ate nga gwe complaina gw'okirimu okiseesaamu era okyagala kitambule. Ge mazima ago agali mu bwingi. Kino kinjujukiza ki? Guli omusango ogwasooka ogw'Abasumba, era eggwanga lyategeezebwa mbu tewaguliimu, gavumenti yagenda n'esiba abantu, era abantu baagambibwa nti actually mbu bano Abasumba be baakutwala mu kkooti, mbu si gwe wabatwala mu kkooti. Ensi yalimbibwa ku musango ogwo nti bano Abasumba be baakutwala mu kkooti. Jjukira waliwo Abasumba baakutuukirira, mwe muli ne Pastor Lwere, neekusaba ebintu bino biggwe ng'abooluganda. Tiimu ey'Abasumba eyo wagigamba otya? Wagigamba nti njagala gugende mu maaso, njagala kkooti yebeesalawo, nze ŋŋaanye sigenda kuteesa nabo. Ekyo gwe wakisalawo. So togamba ti gavumenti yekulwanirira, gw'olina interest mu misango gino
era nga bwe walina interest mu misango gy'abasumba bali abaasooka era n'okivuga paka ng'okituusiza gye kyagenda. So you are the complainant. Bano abaana bw'obaagaliza ky'obaagaliza kubanga baakuwaayiriza nga bw'ogamba, kubanga baalumba ekkanisa yo nga bw'ogamba, kubanga baagamba nti wabakozesa n'obalya ebisiyaga. Ekyo gwe okitambuza. So si gavumenti yavudde mu bbanga n'ekwata abantu. No, you are the complainant. Era mu musango guno wakola statements ez'enjawulo. Wakola statements ez'enjawulo mu musango guno era okimanyi. So eggwanga